n'ekitegeeri nti basadde ate ate nga mbalinze ku akhira babeere nga Allah subhanahu wa ta'ala abatuusa mu bibonereza ebiruma. Allah yeewerera okuswaza abantu ku nsi nga ni ku akhira abeeweredde okubabonereza. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abeere nga atukuumira obukkiriza bubeere ku nnimi zaffe bubeere ne ku mitima gyaffe. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. سماعون للكذب bajja ne bawuliriza nga bategereza nnyo ng'olowooza nti bategeera naye nga banoonya engeri gye banaagenda okubeera nga boogera obulimba ku byoyogedde. Abantu abo abajja wooli ne babeera nga bawuliriza gy'oli nti bataddeyo ebirowoozo naye nga bagenda okuvvuunulira bannaabwe abatazze wano nga babayisa babavuunulira ebintu ebitali bituufu ebitali byoyogedde. Akkaaluuna lissuhti abasajja ababinkivu mu kulya enguzi. Abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala bayogerako abayahudi bali banguzi empitirivu abaabeeranga nga balimba abantu baabwe nti muleete ssente tuziwe omukisa ate ne bazibabbako ne babagamba muleete ssente za Mukama ate nga be bagenda ozzirya. Ne babeera nga balya nnyo enguzi eri abantu nga emisango bagisala mu ngeri ya kulya nguzi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu ab'ekika ekyo abali b'enguzi abantu ab'ekika ekyo abawuliriza ne babeera nga ebigambo bituufu byoyogedde babifuula kifuula nnenge nga babibuulira abalala. Fa in jaa'uuka bwe bajjanga wooli nga balina ensonga ebatabudde bo kennyini ne baagala obalamule fahkum bainahum oli waddembe okubalamula naye ng'obalamuza ebyamu Allah subhanahu wa ta'ala biyassa aw a'rid anhum oba oli waddembe okubeera nti obaawukanako n'obagamba nti sijja kubalamula mugende mulamuze ebiri mu kitabo kyammwe. Wa in tu'rid anhum singa onoobanga tobafuddeeko n'obeera ng'obaawukanyeko n'obeera nga tobalamudde yadde bo baagala obalamule fala yadurruka shay'an tewali kintu kyonna kyekijja kukosa tebajja kukosa kintu kyonna n'akamu n'akeddagala. Wa in hakamta naye bw'obanga osazeewo nti kale kambalamule fahkum bainahum bilqisti lamula wakati waabwe ng'olamuza bwenkanya. Leka kubeera ng'olamula nti olw'okuba ono muyahudi ng'ate musiraamu yamulyazaamaanyizza olw'okuba muyahudi nga byensomesa abifuula kifuula nnenge ng'abibuulira abalala ekyo tokiteekangako mu birowoozo byo ng'olamula wakati w'omusiraamu n'omuyahudi ow'ekika ekyo. Beera ng'oyimirira ku bwenkanya obwannamaddala olamula obwenkanya. Inna Allaha yuhibbu al-muqsitin Allah ayagala abalamula nga beesimbu Allah ayagala abalamula nga benkanya. Leka kubeera ng'oleeta obukyayi bw'eddiini obuli wakati w'amadiini obeere nga ova ku bwenkanya osalirize. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala takyagala. Bw'obeera tosobole kubalamula baleke bw'onoobanga tekina kyekikukosa bw'onoobanga osobodde obbalamula balamule naye bw'oba obalamula balamuze bwenkanya. Leka kubeera singa omusajja omusiraamu ajja ng'akayanira omwana n'atali musiraamu nga bakayanira omwana naye ng'omwana oyo gwe bakayanira baamuzaala nga tebannasiramuka ng'omusajja tannasiramuka yaliko ekikolwa ky'obwenzi naye ng'akayanira omwana bajja mu kkooti yo n'omala okulaba obujulizi obwannamaddala leka gamba nti kasita mpeza basiraamu muwe omusiraamu obeera nga olaga obwesimbu mu kulamulako. Ekyo kibadde kyakulabirako n'ebyokulabirako ebirala nga bingi. Abantu bangi nnyo ebiseera ebisinga obungi singa omusiraamu abazze ng'akaana atali musiraamu omusiraamu agamba nti kasita tusika tuzze no mu busiraamu ekyo si kibi si kirungi osike ngoze eri era basika ngoze eri busiraamu n'osaliriza bw'olaba tosobole oyinza obbivaamu bw'oba onoolamula ng'oli mwesimbu. Allah tayagala kubeera nga weekubiira mu kulamulako. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وكيف ينجرك يحكمونك جبكوينزو كجن بكسبوا برمولي وعندهم التوراة ng'atina bo balina ekitabo kyabwe eky'ettawuleeti kirimu amateeka fiiha nga mu kitabo ekyo hukumullahi mulimu okulamula kwa Allah. Thumma oluvannyuma yatawallawuna min ba'di dhalika ne babeera ng'ekitabo ekyo oluvannyuma lw'okukibasiza nga kirimu amateeka baakisuula mu guluka ne babeera nga bakikubye emabega gaabwe. Wama ulaika bilmu'miniina abantu abo si bakkiriza
abalina ekitabo ne bagaana okukiramuza ne bakisuula mu guluka ate ne bajja gwobalamule naye yalinga nkola yaabwe kubanga bakimanyanga nti abalamuzi baabwe ekitabo kyabwe bakizanyiramu Allah subhanahu wa ta'ala nga ekitabo kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeewaayo okubeera nti akikuuma era nga baagala ababeere nga abalamuzibwa na Qur'an. Twakirabako olumu ng'omusajja omuyahudi yakaana n'omusajja omusiraamu ne bagenda eri nabbi sallallahu alaihi wasallama. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalamula omusango ne gusinga omusiraamu bwe baali bagenda nga baakazi omusango omusiraamu yamugamba tugende anaatulamula ajja kuba wa ddiini yammwe. Omuyahudi n'agamba nze sijja kgenda eri munnaddiini atali musiraamu ngenda wa Muhammad yajja tubuulira amazima kubanga ab'eddiini yaffe sibeesiga. Bwe bagenda nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nabbi Muhammad bwe yalamula omusango yasanga nga omusiraamu ye mukyamu n'alamula nti atali musiraamu omuyahudi ye mutuufu. Omuyahudi bwe baamala okuvaawo nga nabbi alamudde ye yali ng'asiimye omusiraamu teyasiima n'agamba tweyongereyo tugende eri Abubakari bwe baatuuka gye yali era yalamula ne bamuyitiramu n'alamula nga nabbi bwe yalamula nga omuyahudi yasinze omusiraamu yawulira nga era tasiimi n'agaa tugende ewa Umar. Bwe baatuuka ewa Umaru ne bamunyonyola tuvudde ewa nabbi ne wa Abubakari naye siri mumativu nsuubira okufuna obumativu okuva gy'oli Umaru bw'onoomala okulamula sijja kubeerako kyenjulira kirala. Umaru bwe yayingira mu nju yaleeta kitala okutema omusajja ono. Allah subhanahu wa ta'ala anassa etteeka n'agamba nti nno nga bwe twakiraba mu mateeka agaakulembera nti omusiraamu asaanidde okubeera nga bw'aba omulamuzi tatunuulira ddiini wabula atunuulire obujulizi alamule n'obwesimbu. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إنا مزمة في أنزلنا التوراة توسط التوريت فيها غيرمو هدى معلمو برنغمو ونور معلمو اتنغارا يحكم بها النبيون غبا النبي بجرمزا أبجر فنمر موسى نموسى ينين يجرمزا الذين أسلموا بالنبي أبابالي أبجمر كفكونغر نموندا baramuzanga ettawureeti nga balamuza ettawureeti eyo lilazina haadu ku bantu abeera nga bamaze okubeera nga beemenye ne badda eri Allah subhanahu wa ta'ala ne babeera nga bavudde ku ebyo ebinyiiza Allah ne badda eri amateeka ga Allah. Bannabbi abaali abajeemulukukira Allah kungulu ne munda ne babeera nga balamuza abantu abo abamaze okukkiriza okugondera amateeka ga Allah nga babalamuza n'ettawureeti eyo. Si bokka warabbaniyuuna n'abalyoyi b'emyoyo bonna balamuzanga ettawureeti eyo bwe baabanga ku bintu byonna emikolo gyabwe oba kuwasa oba kuziika n'emikolo ebirala nga obujulizi bwabwe babujja abalyoyi b'emyoyo abo abaalingawo ku mulembe ogwo nga ettawureeti bagyesigamirako nnyo. Wal ahbaaru n'abamanya amateeka g'eddiini abo abaali abakugu abasosodooti abaabeeranga mu bigo nga bannaddiini bamanyi bulungi amateeka agaali nga mu ttawureeti baagakozesanga ne babeera nga bagalamuza bimastahfizu min kitaabillah olw'ebyo Allah bye yabakuumira mu kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala ekyaliwo obudde obwo ekyaliwo ettawureeti eyo bye yali yabakuumira mu ttawureeti eyo eby'amateeka baasobolanga bannabbi n'abalyoyo by'omyoyo n'abasosodooti abakugu mu mateeka ebyo ebigambo Allah subhanahu wa ta'ala bye yali yabakuumira mu kitabo ekyo nga babikozesa eri abantu abalala nga babalamula nabyo. Wakaanu alayhi shuhada era baali nga abantu abo abaali bategeera obulungi ettawureeti eyo baali ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga bamuweerako ddala obujulizi nti nabbi waddala era agenda kujja kubanga baali bakugu mu mateeka baali bakugu mu kusoma ekitabo. Bannabbi abo era n'abo abalyoyi b'emyoyo ne bannaddiini bonna baali ku nabbi Muhammad nga bamuwaako obujulizi nti nabbi oyo aligenda kujja kubanga mu bitabo byabwe kyalimu fala takhshaw nnasa
temugezaako okutya abantu nti banaagamba batya ng'oli ku mateeka ga Allah wakhshawni mubeere nga mutya nze nzekka wala tashtaru bi ayati thamanan qalila amateeka gange temugagulaamu omuwendo omutono ne mubeera nga mwagala okufuna bino ebyensi ebiggwawo amangu musobole okuvvoola amateeka gange waman lam yahkum bima anzala Allah omuntu yenna aliramuza ekitali Allah kye yassa faulaika humul kafiruna abo be bakafiri abannama ddala etteeka bwe libeera nga liri mu kitabo nga liramudde ekitabo kya Qur'ani bwe n'olisula muguluka Allah agambye nti gwe ogwera ddala mu kiti ky'abo abakafiri abawakanyi b'amateeka ga Allah. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وكتبنا عليهم فيها تبوانديككو amateeka gaffe agali mu tawureti ne tugabakakasaako nga gagamba anna nafsa binnafsi nti omuntu alittibwa olw'okutta muntu munne wal ayina bil ayini eriiso liriggibwangamu olw'omuntu okugyamu eriiso lya munne wal anfa bil anfi ennyindo y'omuntu eritemwangaku olw'okubeera nga ajjeeko ennyindo ya munne wal udhuna bil udhuni okutu kuliggibwanga ku muntu olw'okubeera nga ajje ku muntu munno okutu wasinna bisinni erinnyo ku linnyo wal juruha qisaasun n'ekibundu nakyo bwe kityo kibeerangako okuwoolera eggwanga n'obeera nti omuntu bw'atuusa munne ekibundu n'atuusa ku munne ekibundu naye balina okumutuusaako ekibundu faman tasaddaka bihi naye omuntu bwe yeerekereza eyo n'agifuula saddaaka n'agamba nti nze nkusonyiye ekyo ky'obadde olina okubeera ng'ompa mu ekyo ekiyungo kyange ky'okosezza nze nkikulekedde nkusonyiye ku lwa Katonda omuntu alyerekereza okubeera nti ekyo ky'abadde ateeka okufuna ng'akijja ku munne olw'okumwesasuza ekyo kyamukoze fahuwa kafaaratu lahu Allah agamba naye kiri muyamba okubeera nga kimunaazaako ebibi bye mu maaso ga Allah ekyo kyali baakoze. Singa omuntu aba agenze okubeera nti yakuggyeemu erinnyo nga mulwanye ne bagamba naye bamuggyemu erinnyo lye n'obeera ng'aga nti mu kifo ky'erinnya mpeemu obukadde bubiri ate n'obukadde obubiri abaabukuwa n'omugamba nkusonyiye ku lwa Allah alimpaamu ekisinga obulungi Allah agamba nti oba weeteereddewo ekiri kuggisaako ebyonoono byo faman lam yahkum bima anzala Allah yenna ataalamuze mateeka Allah ge yassa faulaika humu zzalimun abo be bali az'amaanyi abannama ddala kubanga amateeka gano gajja kuluŋŋamya nsi eno tusobole okuwangaalira mu bulamu obweyagaza. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقفينا twagoberezako nga Musa amaze okuvaawo ala atharihim ng'abantu abo Musa amaze okuvaawo n'abo bannabbi be n'abannabbi abajja oluvannyuma lwa Musa kubanga oluvannyuma lwa Musa waliwo bannabbi bangi abagenda ne badda mu bigere byabo Allah baatugambye abaalamuzanga Tawuraati ne bannaddiini n'abasasedooti abaali abamanyi b'amateeka abo be baavaawo Allah agamba ekyo ekisanja bwe kyagenda ne tugoberezaako ala atharihim ku buwufu bwabwe nga bagenze ne tuleeta nnabbi omulala yali ayitibwa Isa ibni Maryama musaddiqan naye yali ng'akakasa bulungi ema bayina yadayhi ebimubadde mu maaso nti bibadde bitabo bya Allah era gabadde mateeka ga Allah agabadde mu Tawuraati min at-Tawraati agabadde mu Tawuraati wa ataynaahu ye twamu ekitabo ekyo Injiila nga bakiyita Injiiri fiihi nakyo kyalimu hudan obuluŋŋamu wa nuurun kyalimu ekitangaala ng'omuntu bw'aba akikutte ddala aba aluŋŋamye musaddiqan lima bayina yadayhi min at-Tawraat nga ddala kikakasa nga kikooneramu ebyo ebibaddewo mu maaso gaakyo nga tekinnajja ebibadde mu Tawuraati nti bivudde eri Allah wa hudan era bubadde bulungamu wa maw'izatan kubadde kubuulirira lilmuttaqiina eri abata Allah. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
waliyahkum basaanidde balamule bateekeddwa okubanga balamula ahlul injiri abaweebwa enjiri baali badde balamuza bima anzala allahu fihi allah be yassa mu njiri nga ddala nga bwe biri nga bwe bakola waman lam yahkum bima anzala allah omuntu sengaana abatalamuza katonda be yassa faulaika humul fasiqun abo nno be bagenda okubeera aboonoonyi abannamaddala abaava ku mulamwa ne bava ku mateeka ga allah ne beekolera byabwe. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنزلنا إليك الكتاب تلابي موسى يفوني تشيني تشبيرانغا والنبي بچكود سمكولا مولاني بالنديني لعيسى عليه السلام نافوني تشيشا إنجيلينغا تشيلمو برungamu era bagamba abantu basaanidde babeerenga bakiramuza kubanga ddiini yaviiri Allah subhanahu wa ta'ala yali tennabakubeeranga eyonoonebwa abantu kugiyingiza mbirowoozo byabwe. Allah agamba nti ate ekitabo ekyokusatu kyekino Qur'ani agambye atya wa anzalna ate twassa oluvannyuma lwa Isa ng'amaze okuvaawo ilaika gy'oliggwe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama alkitaabu ekitabo kyaffe Qur'ani bilhaqqi nga nago mazima gennyini ag'enkukunala musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitaabi ne kibeera nga kikakasiza ddala ebyo ebitabo ebikulembedde mu maaso gaakyo nga ye Tawuraati ne Injiiri nti nabyo byali bitabo bya Allah era abaabyekwatako Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubasasula ababyawukanako Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubabonereza. Ekitabo kino kye tukuleetedde ekya Qur'ani wa muhaiminan alayhi kyekigenda okubeera waggulu wa byonna kubanga kigenda okubeera nga kivumbula ebyo byonna ebyali bikwekeddwa kigenda kubeera nga ebyo byonna ebyali ebikyamu kibigolola kigenda okubeera nga kizza abantu ku mulamwa abantu abazannyira mu bitabo ebyakulembera ne bagamba nti Isa ibnullah Isa mwana wa Katonda kigenda okujja kibeere ng'ekyo kikirongoosa kigambe nti Isa yali Abdullah yali muddu wa Allah so si mwana. Abayahudi abagamba Uzairu ibnullah abayahudi mutaweni bagamba nti Uzairu mwana wa Katonda ga nedda Qur'ani ze ebiire nga yeri waggulu wabyegenda okubeera nga ebitereeza ensobi ezibirimu byonna fahkum bainahum katandika okulamula ng'olamuza Qur'ani wakati waabwe kubanga kyekitabo ekiri waggulu waabyo n'ekigenda okutereeza ensobi ezaali muli bima anzala Allah ng'olamuza ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyasizza mu Qur'ani wala tattabi'u ahwaahum togobereranga okwagala kw'abantu amma jaaka min alhaqqi ne kukujja kwega kwaga amazima agamaze okutuukako likullin ja'alna minkum shir'atan buli omu ku mmwe gwe mulaba wano twamuteerawo constitution erimu amateeka g'alina okubeera ng'atambulirako wa minhaajan n'engeri gy'agenda okweyisaamu ono mu nsi walau shaa Allah singa Allah yali ayagadde laja'alakum ummatan wahidan mwenna yali bafudde nga muli umma emu walakin naye yayagala mubeere nga mubeera mu ngeri eyo liyabluwakum abeere nga abateekako ebigezo bye fima ataakum kwebyo bye yabawa Allah subhanahu wa ta'ala kigezo kinene nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala yayagala abeere nga akifuula ekigezo kwebyo byatuwadde alabe bano abaasooka okubeera nga bafuna Injil Qur'ani bweneebezze banakkiriza oba tebakkirize banaalemerayo abaafuna ekituufu nga Qur'ani bweneebeesomesezza balima n'akitegeera nti kyebaali bakadde baabwe kyebaabaleeteramu ensobi banaakivaako ne bakitereeza. Allah subhanahu wa ta'ala yayagala abeere nga abantu abawe ebitabo mu feeza ezo ez'enjawulo nga Allah subhanahu wa ta'ala agezesa abantu ekitabo kino Qur'ani bwe kiri bakizze ensobi ziri ezaakulembera mu bitabo eby'emabega ddala balizivaako abantu ne batereera ne bagolokoka ne baddako Qur'ani. fasabiqul khairat mweyonire ekkola ebirungi buli wowulidde akalungi gwobobeera omusaali mukateeka mu nkola ila llahi marji'ukum kubanga eri Allah gye mujja okuzzibwa jami'an mwenna watali kubeera nti waliyo aligenda okusikattira fayunabbi'ukum agenda kubannyonnyola nga mutuuse mu maaso ge bima kuntum fihi takhtalifuuna ebyo mwayawukananga muno mu nsi muno abamu bagamba nti Uzairu ibnullah abayahudi bwe bagamba mu nsi nti abayahudi bagamba nti omwana wa Katonda yali ayitibwa Uzair ate abanasara abakristaayo bagamba Isa ibnullah
ate abasiraamu tugamba nti Isa ne Uzairu bonna baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Enjawulo gye tuyinaawo wano mu nsi nga twawukana we tulituuka mu maaso ga Allah agenda kuba nga atubuulira ekituufu. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله olamulanga wakati w'abantu ng'osinzira ku ekyo Allah ky'assizza gy'oli. wala tattabi'u ahwaahum, tegobereranga okwagala kw'emitima gy'abantu. wahdharuhum, abantu beewale nnyo beerinde ayaftinuuka baliko okuwugula an ba'di ma anzala Allahu ilayka, okujja ku ebyo Katonda ebimu bye yassa gy'oli. bajja kubeera nga baagala obeere ng'ogoberera endowooza zaabwe. fa in tawallaw fa'lam, singa abantu banaagezaako okwesulirayo ogwannaggamba gwe tegeera annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim, nti Allah ayagala abatuuseeko ebizibu olw'ebimu ku byonoono byabwe bye bajja bakola. singa abantu banaagaana ng'obabuuliridde ne bagaana ne balemerayo ku bukyamu bwe baliko, kakasa bukakasa nti Katonda waaba ayagadde okubatuusaako ebimu ku bibonerezo ku ebyo ebimu bye bajja bakola. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubasasula kuno ku nsi nga tebannaba kufa. wa inna kathiran min annaasi la fasiqun, teweeyibaala gweremera ku nsonga abantu abasinga obungi tebafukkiriza boonoonefu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba nabbi we nti teweeyibaala ne majorite, beera ne boolina abasinga obungi boonoonefu, era weewale nnyo tebakuwugula ne bakujja ku mulamwa. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. afahukum aljahiliya yabghun, abafu okulamula kw'ekijahiliya abantu bawulira kwe baagala. okw'ekijahiliya kweko okugoberera okwagala kw'omuntu nga singa aba bakutte omubbi, katugeze abakijahiliya bwe bakwatanga omubbi mu bubbi nga muntu wa kitiibwa, mwana wa mulangira ng'oyo bamusonyiwa, eyabanga omwana w'omukopi ng'oyo bakubanga bwe baagala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba n'ebyokulabirako ebifaananako ng'ebyo nti okulamula kw'ekijahiliya okutayina constitution eva mu ggulu abantu kwe baagala. faman ahsanu min Allah waman ahsanu min Allahi hukman, mulowooza ani asinga Allah subhanahu wa ta'ala okuba n'okulamula okuyonja okulungi liqaumin yuqinuuna, eri abantu abakakasa nti ddala Qur'an ddala bwe yajja yava eri Allah. bwe muba mukikakasa nga mugitunuulidde amateeka agagirimu, ani guno ku nsi gwe musuubira ayinza okubawo okulamula okuyonja okulungi okusinga okwa Allah? okulamula okw'oku nsi kuno kulamula kwa kijahiliya, bantu balamula nga basinzira ku kwagala kwa myoyo gyabwe. omunene bw'ali enguzi nga abantu bagamba nti otasaanidde kwogerako, ate ono omukopi bw'amala n'abeera ng'alina kaakoze, oyo batwala butwazi ne basiba n'alima n'okulima. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا أبانجم أبكرزا لا تتخذوا اليهود تمفورا أبا والنصارى نابا نصارى abantu abakristaayo n'abayudaaya temubafuulanga Allah subhanahu wa ta'ala wanaalambulula kaati kubanga tebalina nsonyi. abantu abo olaba baazanyira mu mateeka ga Allah, nammwe bajja kuzanyira mu ddiini yammwe, era bawagale mubeere nga mukaafuwalanga bo, mubeere nga mukyama, muve ku kitabo kya Allah. Allah agambye temugezangako okufuula abayahudi abayudaaya, wanaswara n'abakristaayo abo temugezangako abanaswara okubafuula awuliya abanfa bammwe, banfanfe bammwe ab'omunda, temugezangako okubafuula mikwano gyammwe egy'omunda egyannamaddala giri egisembayo. ba'duhum awliya'u ba'din, abamu banywanyi b'abannaabwe, abo bw'oba obalabye mwenna babakolako obulabe kyekimu, bo bakolagana eri mu kukola obulabe gye muli, temugezangako okubafuula banywanyi bammwe ab'omunda, nga bwe mulaba olwaliro amawanga g'abawarabu bwe gaafuula abantu abo mikwano gyabwe ebiddiridde mu birabye.
basooka kubeera mikwano gy'abano ne bawalana bali ate oluvannyuma ne babeekyusiza. Allah subhanahu wa ta'ala abagambye abantu abo mubeegendereze temubafuula banywanyi bammwe ab'omunda kubanga babayinako obulabe kyenkanyi mubeegendereze. Waman yatawallahu minkum omuntu mumwe aligezaako okubafuula ab'omunda n'abafuula mikwano gye banywanyi b'ab'omunda abannamaddala fa innahu minhum alibanga aligwa mu bo ekigaali kigenda kumubeera nga kimutwala eri gye bali mu kubonereza aliba kyekimu nga bamubalanga bali mubalira mu bali. Inna allaha la yahdi